Inside Story Uganda. Real source of political updates. Zwe gatulaba biki ebikoze amawulire erawa. Sebo lamusa kubatuliriza. Ampuliriza nkulamusiza era nenkwaniza programu eno. America na Iran batadde omukono ku ndagaano mulindwa olunaku olw'eggulo. Komya olutalo wakati w'amawanga gano gombi. Tusigire ku kifaananyi ku ngeri gye batuuse ku kino. Ekyamazima olugendo lubadde luwanvu. Tujjukira nti olutalo luno lwatandika 28 ogwokubiri Isirayiri ne America batandika okukola obulumbaganyi ku ggwanga erya Iran. Ng'ennaku z'omwezi 8 ogwokuna bombi ne bakkaanya okuzikiza emmundu mu ggwanga erya Iran. Naye tujjukira nti olutalo lw'e Lebanon lutandika Maachi 2 nga naye nyongereza ku lutalo lw'e Iran kuba aba Hezbollah b'e Lebanon basindika ebikompolo Isirayiri okuyambako Iran mu lutalo. Kati 8 ceasefire netandika naye mu Lebanon teyakola kubanga Isirayiri na America basigala bagamba nti okukkaanya kwe baali batuuseko okuzikiza emmundu kwali kukwata ku lutalo lwa Iran lwokka. Kati okuva olwo enteeseganya zibaddewo mpitirivu era nga mwalimu n'ensisinkano ey'ebyafaayo yali mu kibuga Islamabad, Pakistan. Timu ya America nekulemberwa J.D. Vance, timu ya Iran nekulemberwa Muhammad Baghel Ghalibaf, speaker wa parliamenti ya Iran. Naye buli kaseera nga babanga banaatera okutuuka kukukkaanya ate ne baddamu ne batabuka. Era mu bbanga lino lyonna yadde ceasefire buli omu abadde agamba ekyaliwo naye nga lwolwo batabuka ne beekuba. Era lwe basinze okwekuba katono baddira eddala ne mu lutalo ye wiiki ewedde olwokubiri olwokusatu n'olwokuna enjuyi zino America ne Iran beekuba nnyo. America neekuba enfo eziwerako munda mu Iran, ne Iran neekuba enfo za America eziwerako mu gamu ku mawanga agagyetoolodde mu kyondo kya Buwarabu oluusi agatera okuyitibwa mu luzungu Gulf States. So kati oluvannyuma lw'okwekuba okwa wiiki ewedde okwateeka ensi ku bunkeeke nti bandiddamu okulwana ku lwokuna Trump mu kifo ky'okwanukula n'okulwana kuba yali atiisatiisiza nti agenda kuddamu abonereza Iran ate n'ateeka obubaka ku mutimbagano ng'aga nti banywanyi be mu kyondo kya Buwarabu bamwegayiridde aleme kuddamu kukola bulumbaganyi. Aba yakamala okuteekayo obwo mu kaseera katono n'ateekayo obubaka obulala ng'agamba tutuuse ku kukkaanya okwenkomeredde, ekibulayo kwe kulangirira olunaku lwe tugenda okuteeka omukono ku ndagaano ekomya olutalo luno. Kati mu kusooka tugenda okutuuka ku Lwokutaano nga Iran egamba tetunaba kukkaanya nga Trump bw'agamba. Tugenda okuyingira olw'omukaaga nga Trump akiggumiza twakkaanyiza n'endagaano ya Sande. Tugenda okuyingira Sande Iran kati ng'ekyusiza tukkaanyiza naye endagaano si ya Sande. Kati Iran ezeekyusa mpola tugenda okuyingira Baraza nga Iran ekkiriza nti kati tugenda kuteeka omukono ku ndagaano. Kaakati olunaku olw'eggulo ababiri bano ne bakkaanya bateeka omukono ku ndagaano naye nga baagitaddeko nga buli omu asinziira gy'ali ku mutimbagano. Trump bino byamusanze Bufalansa gy'ali mu lukuŋŋaano lw'amawanga ga naggwedde 7 gye yasinzidde ku kye bayita sidelines of the meeting n'alyoka ateeka ekinkumu ku mutimbagano ku ndagaano eno. N'omukulembeze w'eggwanga erya Iran President Masoud Pezeshkian naye n'asinziira Iran n'ateeka omukono ku ndagaano eno. Endagaano eno yatuumiddwa Islamabad Memorandum of Understanding era ng'emaze okuteekebwako omukono. Ssaabaminisita wa Pakistan jjukira yabadde omutabaganyi omukulu Shehbaz Sharif yatadde obubaka ku kibanja kye kya X okukakasa kino nti I am honored to announce that the historic Islamabad Memorandum of Understanding has been electronically signed today between the United States of America and the Islamic Republic of Iran. Nti nina essanyu okutegeeza ensi nti endagaano y'ebyafaayo etuumiddwa Islamabad Memorandum of Understanding eteereddwako omukono oba emikono ng'abateekako basinziira ku mutimbagano era nga America ne Iran be batadde omukono ku ndagaano eno.
N'ayongerako n'agamba nti the memorandum has been signed by honorable presidents of both the countries and also endorsed by me as the mediator. Tiba president bamwanga gombi bataddeko ate nange ng'omutabaganya nange nenteekako. N'agamba nti the signing of this agreement at the highest level of the respective governments demonstrates the commitment of both sides to a diplomatic resolution of conflict. Islamabad MOU shall enter into force with immediate effect. Nti abakulu abasembayo ya the president ya Iran si ya asembayo na iye mbigambo byagaye nti okuteekebwako kw'omukono ng'abataddeko be babasembayo okuba n'obuyinza mawanga gaabwe. Kabonera ak'enkunala akalaga nti amawanga gombi meetegefu okuteeka mu nkola ebiri mu ndagaano eno. Era naga nti endagaano eno etandikirawo okukola mbagirawo. Islamabad MOU shall enter into force with immediate effect. Kakati mubaka bwe takomyawo era yeebaziza president wa America Donald John Trump gwagambye nti akoze nnyo okulaba ng'ensonga eno eggwa mu mirembe. I offer my heartfelt congratulations and sincere appreciation to the President of the United States, Donald J. Trump, whose steadfast commitment to diplomacy and preference for peaceful resolution have once again helped end the conflict. Nti okukkiriza okukozesa enteeseganya kiyambye okukomya olutalo luno. Yeebazizza ne Jet Defense eyakulembera ttiimu eyajja mu Islamabad okuteesa. Ne yeebaza abamwerekerako Ambassador Steve Witkoff ne Jared Kushner kuba be baakulembera ttiimu eyo. Mu kiseera kyekimu ne yeebaza n'omukulembeze omusukkulumu wa Iran. Again, I express my profound respect and appreciation to His Eminence Ayatollah Sayyid Mojtaba Hussein Khamenei, the Supreme Leader of Islamic Republic of Iran. N'agatako ne President Masoud Pezeshkian yabebazizza olw'amagezi n'okwolesebwa kwabwe for their wisdom, foresight and statesmanship in embracing the cause of peace. Kakati ngane mu America bwe yeebazizza abakulu abakulembera naye ate ne yeebaza n'abatabaganya. Kati mu America akulembera y'omu ye Trump. Mu Iran byanjawulo. Oyina president nayo oyina ne supreme leader. Kati olaba mu kubeebaza bombi abagasi. His Eminence Ayatollah Sayyid Mojtaba Hussein Khamenei n'agatako ne President Masoud Pezeshkian. Kati bw'avudde awo n'alyoka yeebaza abakulembeddemu enteeseganya omuli Muhammad Baghel Ghalibaf, Speaker wa Parliament ya Iran, Dr. Sayyid Abbas Arachi, Minister w'ensonga z'amawanga amalala, ne Skanda Momeni avunaanyizibwa ku kuteesa ku nuclear ku lwa Iran. Abo basatu abanokoddeyo mu kiwandiiko kikyatadde ku mutimbagano. Bw'amaze okwebaza abantu abo sekinoomu ate ne yeebaza n'amawanga agabadde emabega w'enteeseganya zino era atandikidde ku ggwanga erya Qatar ne yeebaza n'omukulembeze waayo nti I would especially like to acknowledge the sincere efforts and constructive engagement of the leadership of the state of Qatar in helping reach this point. Awo n'alyoka gattako eggwanga erya Saudi Arabia, Tukiye oba gye tuyita Turkey oba Butuluki, eggwanga lya Misiri. Bano bonna tukimanyi nti babadde basaale mu nteeseganya zino nga Pakistan yeekulembedde olw'ensonga ze twayogerako edda. Position mweri yebadde egisobozesa bulungi okutabaganya bano okwawukana ku mawanga amalala gonna naye nga tesobola kwemalirira. Kati nga Misiri egiri mabega, Tukiye n'eggwanga erya Saudi Arabia. Kati ng'amaze okwebaza amawanga ago waliyo omuntu kinoomu gwanokoddeyo. Era naye abadde atugoberera wano twamukolako lumu program obukulu bwe mu nteeseganya zino nga sekinoomu ye Field Marshal Sayyid Asim Munir amugjeeyo bukolokolo. Teyeebaziza Pakistan naye yeebaziza ye muduumizi w'amagye ge Pakistan. Kuye agenti I would also like to make special mention of Field Marshal Sayyid Asim Munir, whose tireless efforts, selfless dedication and instrumental role were critical in facilitating this breakthrough and advancing the cause of peace and regional stability.
abadde yeewuba kiyitibwa shuttle diplomacy abagoberera ebyenkolagana z'amawanga uno Irani uno Pakistan uno Omani nga agezaako okulaba nti enjuyi zombi azituusa kukukkaanya ate nga bonna badde bamuwuliriramu kati Pakistan badde mu position nnungi okubatabaganya naye nga Pakistan ng'ensinga ogijjeeko ye ng'asinga ne mukama we Ssaabaminisita okubanga Trump amuwulira nga nene ab'e Iran basobola okumuwulira olw'emirimu n'obuvunaanyizibwa bw'abadde nabo mu kitundu kino nga bugasa enjuyi zombi bugasa Iran ate nga bugasa n'eggwanga erya America. Era ku nkomerero ekiwandiiko kino ekituumiddwa Islamabad Memorandum of Understanding bakitaddemu ensonga 14 ze bakkaanyizaako obulungi ne bateekako omukono nga basinzira ku mutimbagano. Mu kusooka Ssaabaminisita wa Pakistan Shehbaz Sharif mu bubaka bwe yasoose okuteeka ku mutimbagano yabadde alaze nti yadde bamaze okuteeka omukono ku ndagaano eno nga bakozesa omutimbagano naye wajja kubeerawo ku Lwokutaano enteekateeka ey'omukolo ng'abakulu bonna we bali abakiikiridde amawanga gombi era omukolo guno gubadde gusuubirwa kubeera Geneva, Switzerland. Jjukira olutalo nga terunabaawo twalina ensisinkano 2 e Geneva olwo Oman ng'ekyakubiriza waliwo ensisinkano eyasooka mu Oman Muscat ne tuddamu okubeera n'ensinkano 2 mu Geneva, Switzerland. Kakati ensisinkano ey'okubiri nga yakaggwa olutalo we lubeererawo kati Shehbaz Sharif yabadde ategeeza nti ku Lwokutaano enjuyi zombi zijja kusisinkana bateeka omukono ku biwandiiko butereevu wabula bugenza okukya olwaleero ng'ensonga eyo efuuse y'amatankane kubanga Pakistan ng'omutabaganya tanalangirira nti omukolo teguliiwo naye Shehbaz obubaka bwe babugyeyo ku X ne bajjamu ebigambo by'omukolo ogwo ogw'enkya ne babuzaayo kiwandiiko kisigadde kumpi nga bwe kiri ampuliza ebyembadde nkusomera ebyokwebaza n'ebirala biri mu kiwandiiko ekyawamu kiri ku X ya Shehbaz Sharif era bw'ogenda yosobola okukiramu nti wali bataddewo obubaka obutonotono obutandika ekiwandiiko naye ne bakuterako linki ekutwala ku kiwandiiko kyonna ekijjuvu naye ekiwandiiko ekyo kati ekyabaddeyo mu kusooka baakijjeeyo ne bajjamu ekyogera ku mukolo ogubadde gulina okubeerawo enkya ne bakizaayo kati ku ntambula paka kutuuka ku ndagaano naye badde okomekereza n'otugamba nti ensonga ziri 14 eziri mu ndagaano eno tukubire ku ttooki ku nsonga zino 14 ezaatuukiddwako oba ezakkaanyiziddwako. Ensonga esooka abakulu bano mu mwanga gombi beeyama okukomya olutalo si mu Iran wokka wabula n'entalo endala ezirugenderako wano baba bategeeza olutalo olw'e Lebanon. Jjukira okuva nga 8 tubadde mu kuzikiza ceasefire kakati wano twogera ku immediate and permanent termination of military operations okukomya olutalo mu bufunze okwannamaddala nga bwe balinda okuggusa kye bayita peace deal kubanga jjukira ceasefire yasooka yaliko ennaku engere ne baziyitako ne basigala nga bongezaayo awatali nnaku ngere kati technical olutalo baluvuddemu nga bwe balinda peace deal egenda okukomekkereza naye ekimu ku bikulu ebirimu nti ne Lebanon bagigasseemu. Jjukira kino kyekimu ku bitagazizza enteeseganya. Ensonga ezisinza okutagaza enteeseganya zino zibadde 3. Olutalo lw'e Lebanon, Strait of Hormuz egenda kukwatibwa etya ne nuclear ataliwo byakulwanyisa. Iran emusigaza temusigaza. Kati mu nnyingo esooka bakkaanyiza ku kimu ku kibadde kiremesezza peace deal. Nti bwe tugamba nti tuzikize emmundu ne Lebanon tutegeeza nti emmundu ezikire kuba mpuliza nga bwe nkugambye nti bwe bakkaanya okuzikiza emmundu nga 8 bo baakola ekintu ekiri strategical ambiguous ne batabikuba mu kyapa ebikkaanyiziddwako kati buli omu n'asigala ng'abitaputabu bwe era buli omu ab'amawulire beewuwe n'abawa oludda olulu olw'okukkaanya
Iran egamba twakanyizane ku kye Iran ne ku kye Lebanon. America egamba Lebanon teyabaddemu. Era oluvannyuma tuze tulaba nti America ezeekubiriza ceasefire ez'enjawulo wakati wa Lebanon ne ggwanga lya Isirayiri. Ekiggumiza America kyegamba nti ekyo tekyali kitundu ku kukaanya okwaffe. Wabula tujjukira nti ne Samisa Pakistani omutabaganya Shabazz ne ku bubaka bwe yateeka ku X ku mulundi ogwo nga ne ku luno bwe yalangiridde okuteeka omukono ku ndagaano ne ku luli yategeeza nti Lebanon yalimu naye ebyembi nga tewali kiwandiiko kyawamu. Kati nga buli omu wa ddembe okusigala nga bitaputanga bw'abyagala kasita temukaanya ku kiwandiiko kyawamu bwe kibeera mu kubaganya ebirowoozo okuli ku ddaala lino. Kasita temukaanya ku joint statement oba kiwandiiko kyawamu oba ndagaano yawamu buli omu wa ddembe okubitaputanga bw'abyagadde. Oluusi kikolebwa mu bugenderevu. Njogera ku strategic ambiguity. Nti strategic ambiguity oluusi nkulu mukaanya nti naye mumanye ekyamazima bijja tuzibuwalira buli omu okubinnyonnyola abeewaabwe. Ffe wano tugambe nti tukkiriza buli omu adde yannyonnyola ekimatiza ababe nti kyajje wano. So kwe kwali okukaanya buli omu agenda nnyonnyole ababe kye banaawulira. Babaako bye bakubuuza gw'omanyi ky'obaddamu. Oli wa ddembe. Naye wali bw'oba n'ekiwandiike toyinza kubagamba nti kino buli omu ajaga nti naye mukulu nga kyonnyonnyola si kye tulaba mu kiwandiiko. So kati enjawulo eriwo nti wano tulabawo okuseeseetuka America ekkiriza olutalo lwa Lebanon balugatte ku lw'e Iran. Ate kituufu ng'olutalo lwe lumu. So awo Iran yasobodde okusika America n'egiseeseetula. Ensonga ey'okubiri, amawanga gano abiri geeyamye buli omu okussa ekitiibwa mu bwetengereze bwa munne n'ensalo za munne. Era America ne yeeyama nti tejja kuwagira abo abasekeeterera eggwanga lya Iran. Jjukira nga n'olutalo terunnabaawo waaliwo okwekalakaasa okw'amaanyi e Iran. Iran neegumbulula bubi abeekalakaasa abamu ne bafa abalala ne basibwa. Era Trump okusooka okutiisatiisa okujja okulumba Iran teyali ku nuclear, teyali ku Hormuz, yali ku beekalakaasi. Tibumutalekera okutigomya beekalakaasi nja kujja. Era enteeseganya zigenda okutandika ng'ebyo ebigambo ebitabu ebyongedde okusajjula embiranyi wakati wa America ne Iran. Enteeseganya z'emirundi esatu ze twogerako. Muscat mu Oman ne Geneva emirundi 2 mu Switzerland. Kaakati wano Trump yeeyama nti eby'omunda ewammwe sijja kubiyingirira. Kati kino kiyisizza bubi abo abaakoowa gavumenti ya Iran eno munda mu Iran n'abali ebweru. Jjukira mutabani wa Shah Muhammad Reza yawambibwa mu 79. Ebbanga lino lyonna awangaalidde mu America. Era y'omu ku babadde beeteeka mu kifaananyi nti singa gavumenti eno egwa esuulibwa wali olutalo nga lwakatandika nti bwegwanze ndi mwetegefu okujja nkulembere bannange tukole gavumenti ey'e Iran. Naye Trump era ng'olutalo lwakatandika bamole bambuza ku kibuuzo ekyo yakitangaaza naga nti oyo omukulu tetuyinza kumuwa buyinza ne bwe tuba tusudde gavumenti e Iran tetusobola kumukwasa buyinza. Ndoze kifaanaganako nekiwalabe Venezuela nti ne bawamba Maduro ab'opposition ya America be yali ewagira ate si be baakwasa. Baasalawo bakolagane n'abadde omumyuka wa Maduro kasita abanga anaazinira ku ntoli zaabwe. So kakati abawakanya gavumenti ye Iran abadde basuubira okufuna obuwagizi bwa America mu ndagaano eno America yeeyama nti ebyo tegenda kuddamu ku byenyigiramu. Ensonga ey'okusatu, jjukira mu Iran nga sinagenda ku nsonga ey'okusatu, Iran kyezzenenya America ne Isirayiri egamba ne mu kwekalakaasa okwo yadde mwalimu abo abaali ku mulamwa naddala abasuubuzi. Naye waaliwo ekibinja ky'abeekalakaasi nga bwali bugologoosi bwa America ne Isirayiri ng'abo be baali bakabonganje. Kakati America waneegamba ebyo byonna sijja kubyenyigiramu. Ennyinga ey'okusatu mu ndagaano eno America ne Iran bakkiriza nti nga bamaze okukkaanya okuzikiza emmundu n'okuva mu lutalo kabeewo ennaku 6 okuteesa ku birala ebisigalidde nga mwe muli nsonga ya nuclear n'akagolomolo kuba kati
bye bakkaanyizaako ku kagolomolo bya kiseera kino naye enkola ey'olubeerera eyo bagitadde muziri ennaku 6 naye ne bagamba nti singa beesanga ng'ennaku 6 ntono ababiri baddemba okukkiriza okwongezaayo ebbanga eryo ery'okuteesa ku nsonga endala. Era endagaano eno mu nnyingo ey'okusatu egamba ennaku 6 zaatandise okubalibwa jjo ng'endagaano eteereddwako omukono. Kati tuyingira lunaku lwa 2. Ensonga ey'okuna mu ndagaano ekwata ku 7 egyasuulibwa mu kagolomolo ake Hormuz. Amerika ekkiriza nti egenda kujjawo 7 gyonna gye yasuula omwo. Jukira yo yadde eri ku mugguukiriro. Iran eri eno ku ntandikwa ya Amerika nedde eri ku mugguukiriro kweteegera amaato neegazaayo. Kati Amerika oluvannyuma lw'okuteeka omukono ku ndagaano eyina okutandikirawo mbagirawo okugjawo ebyo byonna ebiremesa amaato. Kino eyina guno omulimu eyina okuguggusa mu nnaku 30 kubanga si kya lunaku lumu. Tunuulira Iran eyina ne bomu mines ze yateeka mu mazzi tokeera bukeezi nkyanoga nti byonna biwedde. So kati Amerika mu ndagaano eno eweebwa ennaku 3 omulimu guno okuguggusa amaato gasobole okusaabala nga tewali agakuba ku mukono. Mu nnyingo eyo era ey'okuna Amerika yeeyamye okusitula amagye gaayo n'amaato amalwanyi mu bifo mwe gateera ebyokwerinda bya Iran ku bunkenke. Era nga kino nakyo eyina okukiggusa kitandika endagaano erumye naye mu nnaku 30 zigenda okuggwako ng'ekyo ekiggusizza. Ennyingo ey'okutaano yekwata obutereevu ku kagolomolo ake Strait of Hormuz. Iran egenda nayo kujja 7 ku ludda lwayo ekkirize amaato gayitewo nga tewali miziziko yadde okugawooza. Ampuliza jjukira nkugambye nti eno ensonga ebadde nkulu nnyo era egootaanyiza enteeseganya mpitirivu ezibadde zigenda mu maaso okuva mu mwezi ogwokuna. Iran yakizuula nti akagolomolo oba oliawo kakulu n'okusinga nuclear. Ntera okukyogera nti sources of power amawanga ebintu ebigawa amaanyi bingi. Mulimu ssente, tekinologiya, ebyokulwanyisa. Naye ekimu ekirala kyoyinza okutwala ng'ekyokuzanya naye nga kisobola okuwensa amaanyi geographic location. Kati Iran okusangibwa wano kagolomolo ebadde kamanyi nti kakulu naye ate olutalo luno lwongedde okugiraga nti akagolomolo kakulu. Ne katuuka n'okufuuka emu ku nsonga 3 ezibadde enkulu mu nteeseganya zonna nga kasalawo oba bakutula ddiiru oba nedda. Kakati Iran bwe yategedde obukulu bw'akagolomolo kano nayo neekateekako omuwendo munene. Kati mu nteeseganya neega nti okuva kati tugenda kutandika ng'okusolooza buli ayita wano. Amerika neega nti ekyo tekisoboka. Bwe tuba tukkaanyiza tuve mu lutalo akagolomolo kadde mu kuddukanyizibwa nga bwe kabadde temuleeta bukwakkulizo bupya. Kati Iran ebadde eganye nnyo ku nsonga eyo kuba webadde esuubira okujja ssente okugiyambako okweddaabulula kuzimba ebyemu ku ebyo ebyonoonese mu lutalo luno. Kati wano Iran yaseeseetuse ekkiriza nti amaato gajja kuyitawo nga tegawooza. Mu kukkaanya bwe biba waliwo olaba Amerika ng'eseeseetuka waliwo ne wetulaba Iran ng'eseeseetuka. Oba bonna buli omu n'abaako waakalubira kyekimuwa obuwanguzi okutuuka ku kukkaanya. Kituufu. So ensonga ey'omukaaga ekwata ku kuddaabulula Iran kuba Iran munda ekubiddwa nnyo. Amasomero gali mu 10 amalwaliro, enju z'abantu ezisulibwamu, abantu abafudde bali mu 10. So efiiriddwa ebintu bingi era nakyo ez'ekiteeka ku mmeeza mu ndagaano zonna nti ebintu byaffe biyina okusasulwa. Kakati mu ndagaano eno
ennyingo ey'omukaaga egamba nti America egenda kukolagana ne balirwana ba Iran bateekewo ensawo ng'eweramu obuwumbi bwa dola za America 300 zeeyambisibwe mu kuddaabulula ebyenfuna bya Iran ebigootaanyiziddwa olutalo luno saako n'okuzimba ebyo ebyonooneddwa mu kiseera eky'olutalo. Kakati ekiwandiiko kino Islamabad Memorandum of Understanding teggusa kino bwe kinaakolebwa wabula kyegamba nti mu nnaku enkaaga ziri ze twogeddeko ezatandise okubalibwa jjo ez'okuteesa mu nnaku zino enkaaga bajja kukaanya ku kino kigenda kukolebwa kitya, baani kwaba abeetoolodde Iran abeetegefu okuteeka ensimbi mu nsawo eno, naye Amerika yakitangaazizza nti tegenda kukwata nsimbi ya Amerika ey'omusolo kugiteekamu. Abagendo yo egenda kukumaakuma banywanyi baayo mu kyondo kya Buwarabu Gulf States, naye yo tegenda kuteekamu ssente zaayo. Bo UAE, Qatar n'abalala be bagenda okuvujjirira ekittavu kino ekijja okuyamba Iran okweddaabulula. Ekimu ku byokulabirako bye baawadde nti United Arab Emirates esobola okuzimba amabibiro g'amasannyalaze ku ssente zaayo munda mu ggwanga erya Iran. Kyekimu ku mawanga gano bye gayinza okweyama ku nsimbi zino ezirina okuwera obuwumbi 300 obwa dola. Yennyingo ey'omukaaga jjukire badde enkulu, kati ekyo kisobola okukkirizisa Iran okuseeseetuka obutawooza amaato gagenda kuyita mu kagolomolo ak'Hormuz, kubanga eba ekakasiddwa nti waliwo ensimbi we zigenda okuva ezigenda okugiyamba okweddabulula. Jjukira nti okuva ku ntandikwa y'olutalo ne Mujitaba Khamenei nga yakalangirirwa nti aze mbigere bya kitawo mu kwogera ku okwasooka kwe baasindika ku TV y'eggwanga yategeeza nti buli Amerika kyeyonoonye egenda kukisasula. Kati Amerika egenda kusasula naye tegenda kusasula butereevu. Egenda kusasula ng'eyita mu banywanyi baayo. Lwaki Trump asazeewo okukola bw'atyo? Mu ndagaano eya Iran nuclear deal yakazibwako Iran nuclear deal ya 2015 Obama awa Iran sente, Trump n'abala ne bamuvumirira nnyo. Kati Trump mu ndagaano eno agenda kukola ekintu kyekimu naye ng'akyebalamye baleme kumugamba nti laba olinga Obama. Kyekyo lwakyagamba abalala be bagenda okusasula naye ye tagenda kukwata ku nsimbi ya muwa musolo owa Amerika. Ensonga mukaaga twongere maaso n'ensonga endala eziri mu ndagaano eno. Webale nnyo nga bwe tujja waliwo wano Munamole Bambala zaabwe Ssemakula agambye nti Barack Obama ennaku ezo yagamba nti tasuubira ndagaano eno kwawukana nnyo n'eyo gye yakola ne Iran. Njawulo kiri mu ndagaano eno kweyo yakolebwa n'Obama. Ekyamazima bintu bingi ebiri mu ndagaano eno era bikuzzaayo ku ndagaano eyo eya Barack Hussein Obama. Tewali nnyo njawulo nga bwe tunaalaba. Ojja kwongera okukkaanya nange bwe tunaayongera okuba tooki mu nsonga zino. Ojja kwongera okukkaanya n'ekyenjogera. So bwe tugenda ku nsonga ey'omusanvu, Amerika yeeyamye okuggyawo envumbo zonna ze zeeteeka ku ggwanga erya Iran ez'ebyenfuna. Naye tebazitaddeeko biseera nansaleesale. Lwaki? Era Iran yakkiriza ekyo kubanga ekimanyi nti endagaano z'otaddewo okumala emyaka n'eggwanga erya Iran gemawanga gasinza okufuna obukwakkulizo obungi obw'ebyenfuna obw'eggwanga erya Amerika. Kati beeyamye naye tebakitaddeeko biseera. Wabula mu kiwandiiko kino ekya Islamabad MOU ne bagamba mu kuteesa kuli okw'ennaku enkaaga bajja kukkaanya ku bukwakkulizo ki obunaggyibwako mu biseera ki. Kati bwe banaamaliriza ekiwandiiko ekyo nakyo ne bakikkaanyaako kirina okuggwa nga bakkaanyiza ku biseera nti buno obukwakkulizo bwe buti bwewateeka ku banka, buno bwewateeka ku kino, buno bwewateeka ku makampuni g'amafuta, buno bwewateeka ku crude oil ge mafuta nga bw'ogasimyeeyo
n'ogatwala katale ate ne wabeerawo byojje mu mafuta kuba ebyo byonna byatunze buli kimu kirina obukwakulizo bwa njawulo mu myaka gino emiyitirivu kati ebyo birina okukanyizibwa akakawonvu n'akagga mu nnaku 6 eziddako. Ensonga ey'omunaana yekwata ku byokulwanyisa ebya nuclear gye tumanyi nti y'ensonga enkulu evaako olutalo luno oba kale Amerika gye yeekwasa mu kujja mu lutalo luno kubanga bagamba twagala tusaanyewo nuclear waabwe twagala tusaanyewo ne ballistic missiles zaabwe zonna naye nga Trump ayogerera e Bufaransa gy'abadde mu G7 yagambye bannamawulire nti twakanyiza nga tanaba nakuteeka mukono ku kiwandiiko kino waliwo bu ballistic missiles bwe tujja balekera si bwonna waliwo butonotono bwe tusobola okubalekera bye bigambo bya Trump. So kakati ku nsonga eno Iran yakkiriza nti tejja kukola yadde okugula ebyokulwanyisa ebya nuclear. Jukirire ekyo kyekyali ne mu ndagaano y'Obama gye bayita Iran nuclear deal. Era mu kiwandiiko kino ne bakkaanya nti bagenda kwogera ku kiki kye banaakolera nuclear gwe bayina Iran gwezimbye mu kiseera kino. Kati kino era kiina bwe kikontanamu n'ebigambo bya Trump yategeeza emabega nti obulumbaganyi bwe bakoze bumaze okusaanyaawo nuclear yenna. Kati mu ndagaano eno n'Amerika ekkiriza nti nuclear akyaliyo. Era bakkaanyiza nti yo oli avaamu ebyokulwanyisa oyo kikafuuwe ono akozesebwa mu bulamu obulala tugenda kukkaanya ku ngeri gy'agenda okukwatibwamu kubanga jjukira kino nakyo kibadde kisibye enteeseganya nga Amerika ega nti Iran teyina buvunaanyizibwa tosobola girekera nuclear wa kika kyonna. Iran gega nti tuli baddembe ng'ensi endala yonna okusigaza nuclear gwe tunaakozesa malwaliro gwe tukolamu amasannyalaze n'ebirala kubanga agamu ku mabibiro ag'amasannyalaze agasinga okuba amanene mu Iran ga nuclear kati konna oba ogenda kuba ogazingamya. Kakati so Amerika bwe badde nnyonnyola ku nnyingo eyo ey'omunaana bagambye nti yadde tebaagigusiza nga bagendeera okugiteesaako nti naye baakikkaatiriza eri abateesa ku ludda lwa Iran nti bo ekigendererwa kyabwe n'oyo gwebadde ezimbye gwegamba nti si wa byakulwanyisa naye nga yeeralikiriza Amerika ayina okukkakkanyizibwa it will be down blended in place under the supervision of the International Atomic Energy Agency. Naye agenda kukkakkanyizibwa wakati mu kulondoolwa ekitongole ky'ensi yonna ekirondoola nuclear ono kyeki International Atomic Energy Agency. Era bino bye byali mu ndagaano ya 2015 Trump gye yavumirira ennyo mu kiseera ekyo ng'ateekateeka okuvuganya ku bwa president. Kakati tukiraba nga weekirike. So mu nnaku 6 eziddako tulinze tulabe kuno bagenda kukkaanya batya kubajjukira eggwanga lya Kazakhstan lyali lyakkiriza dda nti bwe muba musazeewo mu ababiri ne International Atomic Energy Agency okumugjayo nuclear oyo abeera liikiriza nze nsobola okumuterekera eggwanga lya Iran. Kazakhstan yeeyama ekyo okukikola kati ebyo byonna bigenda kubaganyizibwako ebirowoozo mu nnaku 6 eziddako kiki kye bagenda okukolera nuclear eyo naye Amerika egamba nti it will be down blended. Tebasobola na kumuleka ku ddaala eryo kwali kuba Amerika eraba nti kyangu nnyo okumusitula oba okumwongerako ne bakola ebyokulwanyisa. Kati bwe weetegereza ku nsonga eyo olaba nga ne Iran yakkiriza okuseeseetukamu ku nsonga eyo. Ensonga endala ey'omwenda egamba nti nga bwe balinda okukkaanya kuli kwe tusuubira ng'ennaku 6 ziweddeko okumaliriza byonna Amerika ne Iran waliwo bye balina okuleka bibeere nga bwe biri mu kiseera kino. Ekyokulabirako mu mbeera eno ey'ennaku 6 Amerika tesuubirwa kuleeta ate bukwakkulizo bupya
ku ggwanga lya Iran era tesuubirwa na kuleeta byakulwanyisa bipya mu bifo ebiteeka ebyokwerinda bya Iran ku bunkenke. The United States of America will not impose any new sanctions and will not deploy additional forces in the region. Ebyo byonna America ebyeyama mu nnyinga ey'omwenda. Mu nnyinga ey'okkumi America yeeyama nti oluteeka omukono ku ndagaano eno nga bwerinda enteekateeka ey'okugyawo obukwakkulizo buli obw'ebyenfuna eyina weesobola okuyita neebanga ewewamu. Njagala kino kitegeereke. Kejjukira tugambye nti obukwakkulizo okubujjawo bwonna tewabadde kiseera kigere, tewali timelines. Ennaku enkaaga ze zijja okuyamba okukaanya ku biseera ebyo. So kale ekibuuzo kiri nti Iran ebeere ku ki nga bwerinda ennaku enkaaga ate nga MOUN ega nti n'ennaku enkaaga bayinza ozzongezaayo bwe basalawo nti twongeddeyo ennaku endala nkaaga. Mu kiseera kino Iran eba eri ku ki ng'ate obukwakkulizo buno bugifukamizza. Kakati ennyinga ey'ekkumi ekyo ekinogera eddagala nti eggwanika lya Amerika nga bwe balinda ekyo nga n'enteeseganya bwe zigenda maaso lijja kuwewamu ku bukwakkulizo obuteekebwa ku mafuta agava Iran, ebikolebwa okuva mu mafuta n'ebintu ebirala ebyeyambisibwa mu busuubuzi buno omuli banka, amakampuni ga insure n'ebirala. The United States of America undertakes that immediately upon the signing of this MOU and until the termination of sanctions, the U.S. Department of Treasury will issue waivers for the export of Iranian crude oil, petroleum products, and derivatives, and all associated services, including banking transactions, insurances, transportation, etc. Kwegala bingi esobola okusobola wakati wabaddewo obuzibu ate nga obukwakkulizo obumu buviira ddala eri ne ku Obama. Obwakaka ne Iran okujja mu nteeseganya ezo ze bayita P5+1. P5 ng'etegeeza bammemba abataano ab'enkalakkalira mu UN Security Council nga bagattiddwako Iran. Ekya banka ekyo kyakosa nnyo ebyenfuna bya Iran nti waliwo abasuubuzi nga bava mawanga tugeze ga China basuubula ne Iran. Basuubula ne Iran, basuubula na America. Kati obukwakkulizo bateeka ku banka nga bugamba bwe buti nti bw'oba osuubula na America kasito amateeka gakwata ng'osuubula ne banka ze Iran ezaateekebwako envumbo eno mu America todda. Kati ng'omukyayina atuula eri nti nze luno olutalo si luliimu. Naye akatale kensinga okufunamu ka America kuba tukimanyi nti China yesinga okuyingiza ebyamaguzi ebingi mu America mawanga gonna. Kati olingaga nti buno obutono bwentwala e Iran bunsubya akatale akanene ngaga yadde olutalo si luliimu naye kanjira nsigaza akatale kano. Kakati so kyekyo lwaki eggwanika lya America mu ndagaano eno balikwasa obuvunaanyizibwa okufulumyawo ebiragiro eby'ekiseera ebisobola okukkiriza amateeka ga America ogazzaako ebbali katono nga bwe balinda endagaano ey'enkomeredde ejja okugyawo envumbezo ez'enjawulo ezize ziteekebwa ku ggwanga lya Iran okumala ebbanga ddene. Ensonga ey'e14 ekwata ku by'obugagga bya Iran ebyateekebwako envumbo nga bisangibwa mu ggwanga erya America. Kakati America kijikakatako mu kiwandiiko kino envumbo ezo okuzijjawo, naye enkola gye kinaakolebwamu nakyo tekisobola kuba kyambagirawo. Naye enkola gye kinaakolebwamu naye yina okukkaanyizibwako abakulu bano. Kiba kyennyinga ey'e11 ga nti the United States of America and the Islamic Republic of Iran will mutually agree on the procedures related to the release of these funds during the negotiations. Such funds, whether retained in the original account or transferred, shall be made fully usable for payment to any ultimate beneficiary
designed by the Central Bank of the Islamic Republic of Iran, the United States of America undertakes to issue all necessary licenses and authorizations accordingly. Eyo nyingo ya 10 kwa bino byonna bikosezza eggwanga lya Iran nti oyina obugagga ne tosobola kubukozesa. Tosobola kubukozesa. Enyingo eyo 12 egamba nti America n'eggwanga erya Iran bakkaanya ku kakiiko akayina okuteekebwawo kafuuke kakalabalaba ku bino ebikkaanyiziddwako ebitandika mbagirawo naye ate kalondoole ne speed enteeseganya ziri kwe zitambulira okulaba ng'ebisigalidde nabyo bigguka. Eyo nsonga ya 12. Ennyingo eya 13 egamba nti oluvannyuma lw'okuteeka omukono ku ndagaano eno enteeseganya ziri ku nsonga endala ziyina kutandika. Tewali na kubuuka lunaku kyekyo lwaki endagaano era egamba gye twatandikidde nti ennaku enkaaga baatandise kuzibala jjo. So Shabazi Sharif talina budde bwa kutuula oluvannyuma lw'okulangirira jjo nti bano batadde omukono ku kiwandiiko. Kati baba tebagenda kukkiriza kusisinkana nkyanga bwe yabadde asuubiza ensi, biri ebirala birina okugenda mu maaso kubanga tebeetaaga na kutuula butereevu. Tukirabye nti mbanga lino lyonna basisinkanye butereevu omulundi gumu e Pakistan. Kwolwo tebalina nnyo na kye baggusa naye ebisinga obungi bye baggusiza bye tulaba mu kiwandiiko kino babiggusiza nga balina mu nteeseganya mwe batasisinkanira butereevu. Kiwandiiko kiva e Iran ne kiyita Pakistan ne kigenda mu America, ne kiva mu America ne kiyita Pakistan ne kidda mu ggwanga erya Iran. Ensonga eyo 14 ega nti ku nkomerero singa bakkaanya ku kiwandiiko ekyawamu nga kiggusa ensonga zino zonna kubajjukira okusika omugwa kati ekyamazima kusigadde ku nsonga 3 biri ebirala byonna byangu okujjawo envumbo ebyo bijja kuba byangu. Envumbo ezizi ziteekebwawo jasula kuba ntosobola keera bukeezi lumu n'oyisa kiragiro kimu nga president wa America nti bivuddewo naye byo byangu tebiriko na kusika mugowa. Okujja envumbo ku by'obugagga ebiri mu America ebya Iran ebyo byangu naye okusika omugwa tukkiriza nti kugenda kuba ku nsonga zino akagolomolo ke Hormuz kuba buno obutakajjaako nsimbi bwa myezi 6 tetumanye emyezi 6 bwe juggwa endagaano ng'eteekeddwako mukono era Iran ekiviirako ddala ekyobutasoloza oba ekivaako mu nnaku zino 6 zokka. So akagolomolo ako egenda kuba nsonga nkulu. Ekirala ensonga ya nuclear jukira tukirabye bulungi mu kiwandiiko kino nti bakkaanyiza Iran eve ku nuclear ow'ebyokulwanyisa. Naye nuclear asobola okukozesebwa mu bulamu obwa bulijjo oyo ye bagenda kumuteesaako mu nnaku 6. Mu kumuteesaako Iran egamba nyina okumusigaza siina mutawaana ne bw'aba alondoolwa International Atomic Energy Agency. Era America yeekugamba ekyengeri gy'ekisuubira esuubira n'oyo Iran gwebadde emaze okuzimba abeere down blended bye bigambo bo bye bakozesezza Abamerica. Kati Iran ekyo ekikkiriza oba tekikkiriza banamujjayo ne bamutwale Kazakhstan nga Kazakhstan bwega nti nze ndi mwetegefu okubayamba ku ekyo. Jukira ng'ebula sawa busaawa endagaano eteekebweko omukono. Trump yagenze ku kibanja kye ekya Truth Social n'agamba nti ye endagaano twagikkaanyizaako n'omukono tugenda kuguteekako essaawa yonna naye bwe biggwa ng'emmundu emaze okuzikira tugenda gendayo uranium oyo yenna tumugjeyo ye bw'agamba. Kakati ebigambo bifaanagana bwe bityo kitegeeza nti nawe tusuubirawo okusika omuguwa. Bagenda kumukkakkanya bamukuumire mu Iran oba bagenda kumugjayo nga Trump bw'agamba. Bwe bamugjayo bamutwalawa Kazakhstan oba America eyagala mutwala mu America. Kakati ebyo byonna bye tusuubira mu nnaku 6. So tekikwewuunyisa atuwuliza bw'olaba nga ku nnaku 6 basuseewo. Kuba olaba okutuuka obutuusi ku ddaala lino kubaddemu kigoye weezinge. Kati ate okukkaanya ku nsonga ziri 2 enkulu
awo nawo tusubire ovaawo mpitewo naye ku nkomerero ennyinga ya 14 egamba singa bino byonna babikaanyaako okay. ne bavaayo n'ekiwandiiko ekyawamu ekiwandiiko ekyo buvunaanyizibwa bwa Amerika okukitwala mu UN Security Council gye balinga bamemba ab'enkalakkalira ekitembeete ekyogerere kiyisibwe waveeyo ekiteeso bakiyite resolution eya United Nations Security Council aveeyo okukkaanya okwenkomeredde kuba jjukira lwaki UN Security Council yankizo mu kino nti mu organize za UN mu bitongole bya UN yesinga okuba n'amaanyi nti yo yina n'obusobozi okuteeka mu nkola kyesazeewo ku mpaka so kati kyekirwaki mu kino beeyama nti ku nkomerero ya byonna bino balina okubitwala mu UN Security Council resolution yayite kubanga resolution eno bw'enaaba tennayita mbumu kuvunaanyizibwa bwa Amerika bw'eyina ng'ejjawo sanctions ezaayo eyina n'okugendera mu UN Security Council resolution ezizze ziyita mu UN Security Council ku Iran nazo ziveewo kati wetutukira ku ndagaano ey'enkomeredde ezo zonna zirina okuba nga zivuddewo kati bayise resolution sebo ensonga 14 zonna z'owadde simanyi oba Isirairi saagiwulidde buwulizi oba Netanyahu saawulidde mubuulire naye bwe manga oberedde bulungi sirina wempuliridde ku Benjamin Netanyahu Ssaabaminisita wa Isirairi ate nga bwe baatandika ne Trump obulumbaganyi ku ggwanga ya Iran. Bino byonna ebyogeddwa birekawa Benjamin Netanyahu. Webale nnyo nga tujja ku Netanyahu ekyamazima oli mutuufu tayina wonna waali mu kibalo kino ye ayina kugondera byakkanyiziddwako nenja kujjaawo waliwo bakabono William Mubirwali na Bingo agenze ndaba nga wadde endagaano etuukiddwako era n'emikono ne bassaako ne basobola okuddamu ne balwana mu 1985 abayekera ba NRN government ya Uganda bassa omukono ku ndagaano ey'okkomya olutalo naye nga 26 January 86 bayekera ne bawamba obuyinza kakati ansa ejjokuddamu njagijja wamuuliza mula Dickson Kahama aweereza obakanga nti njagala okukikkaatiriza eri abatuwuliriza nti eno MOU CPC deal era ebigambo ebyo nange mbikozeseza okuva lwe twatandise programu eno nti ennaku enkaaga ze zirina okubatuusa ku ki ku peace deal so kati wano bazikizze muntu nga tebeetaddeeko kkomo nti wiiki 2 wiiki bweziti nga ceasefire bwe twagirabanga 8 yenjawulo eri wano naye peace deal tebannaba kugituukako so mu mbeera eno kyangu nnyo naye kati ate ye William kyadayogerako yalina peace deal ng'ewedde ye Nairobi naye kati bano tebannatuukana ku peace deal ye Nairobi William Mubiru n'abatuuliza ndozo olaba enjawulo eriwo wano kati olaba ne peace deal emenyebwa naye wano ne peace deal tebannaba kugituukako yembeera y'olutalo mu kiseera kino waliwo ono agambye ye Prince Nkuutu asinzidde mu tawuni y'e Mukono buze buze biri ekisooka njagala ondagirire jojja information eyo bwe mbasi sobodde kuwuliriza nange nsobola okugendayo mbyesomere ekyokubiri ndabanga Trump apondoose kiki kyabala okukkiriza bino kakati kyolina okukkiriza omulangira Nkuutu ndowooza ava Busoga kyolina okukkiriza nti kasita okkiriza ogenda mu nteeseganya oyina okuseeseetuka bw'otaseeseetuka toyina kyojjamu era ekirala ffenna kye tusobola okukkiriza nti enteeseganya zino eza Trump tezijja kwawukana nnyo ku byakkaanyizibwako mu Iran nuclear deal kuba ensi yonna ekkiriza ne bw'olaba Abangereza baani baganye okwegatta ku Amerika bazze bategeeza Trump nti kyewavaamu kye twali twakkaanya ne Iran kyekyali kisinga okutuyamba okuggusa ebigendererwa byaffe era Trump ajja kubavuga nga abazzeeyo naye kyatajja kukola kwe kulaga butereevu nti agenda kukozesa ensimbi z'omuwa omusolo okuliyirira ebintu ebyonooneddwa mu ggwanga erya Iran ku kyokubuuza source ya information ekisooka mu mawulire
tetudisclosing nga source ya information eyo ethical value kati bwoba badde tokimanye enkuutu nga bwo naye ekyokubiri ate bwe tudda mu research kubanga mu biti bibiri ekyamawulire ate ndi sikola kati sikola yenna bwoba mu research kye bayita research kwe kozesa multiple sources ono agamba ki kakati gwe n'obikuba mu tooki n'obyekenneenya bw'omala okubyekenneenya n'olyoka obaako b'obigabana nabo osobola obigabana ku mpewo nga wano osobola okubiwandiikamu ekiwandiiko ekikyo kye tuyita research paper mu bufunza awatuufu awenkomeredde wayinza okubijja nga tawuliriza program tewaliiwo okujjako ajje ku mutimbagano ogwa CBS gye tubiteeka nga program ewedde asobola okubisangayo so bino by'owulira wano byebyo ebyange byenkuŋŋaanyiza n'enkenenula okuva mu multiple sources so kati bw'oba oyagala ebyange olina kubijja wano bw'oba oyagala ebirala emikutu mingi osobola n'ogenda ku mikutu gy'amawulire naye togenda kubisangayo nga byenkuleetedde wano kubanga ne bw'ona ogenda ku mikutu gy'amawulire Al Jazeera, BBC, DW bajja kufulumya ebyabwe sibitwala nga bwe babitaddeko mbiteekamu gaalubindi ezange olw'obumanyi bwange n'okunoonyereza kwange ne ndyoka nkikuleetera wano so bwe nnyinza okuddamu ku bibuuzo byo nga bw'obibuuziza ni weebale nnyo weebale ddala oggobera kakati bwana Mpinga bwenzirayo ku kibuuzo kyo Benjamin Netanyahu yakazibwako erya bibi ekyamazima mu kibalo kino taliimu ye kyalina okukola Trump kyamugamba gwe goberera nze byenzikanyiza kikkakatako bukakasi ate kimugambye mu lwatu si kyankukutu mu bufunze embeera eno yonna omuntu gwesinga okuteeka mu kattu ku nsi kuno ye Benjamin Netanyahu lwansonga nga 3 enkulu. Netanyahu agamu kugabadde amaanyi ge mu kiseera kino Isirayiri kwe kumatiza bannansi ba Isirayiri nti ayina enkizo ku bannabyabufuzi ba Amerika asobola okuba kuyega okukola kyayagala ku lw'ebigendererwa bya Isirayiri agamaanyi gamulinyisiza mu kye bayita opinion polls gaga nti nze Trump bwe ntuula naye ajja kukola kye twagala kaakati ekivuddeyo mu bino byonna bye tulabye amaanyi ago gonna gakendedde okwo kusoomooza kunene eri Benjamin Netanyahu. Ekyokubiri amaanyi ga Netanyahu amalala gabadde gasinga kuva ku ngeri gy'ateeka akazito ku ggwanga erya Iran. Mu Isirayiri abantu ba bulijjo baamatizibwa nti omulabe waabwe omunene kati ye Iran bana Abapalesitiina akozesa bakozese kyochola nti Netanyahu no ku mulembe gwa Obama yajjako mu UN Security Council mu kwogera kwe n'aleeta ekifaananyi nyinza kukigeraageranya ngeri ya lubaawo n'akubako ekifaananyi nga kiringa ensuwa ebeera nga zibweti n'ebeera n'omugo waggulu yakuba bulungi nga nsuwa kati najja nga akulaga nti nyukiriya wa Iran atuuse ku mugo ogwo mulembe gwa Obama ngali mu UN General Assembly kakati akolokota Obama byali atuuseeko n'abe Iran tunolwekyo ensi efaana bwe tetuyinza kugireka kuyinaayina nga Obama bw'ayagala okugireka okuyinaayina kati ng'ekyo kimatiza bannansi ba Iran abakirowooza oba abakkiriza nti Iran ye mulabe waabwe asinga kati era yakyola nti Obama bwe yagenda najja nga akozesa Donald Trump okuteeka akazito ku Iran era n'abamatiza nti Iran njekakkanyiza ne mu bulumbaganyi buno akoze kinene okumatiza bannansi ba Isirayiri nti enkuba gye tugikubye abakulembeze baabwe ebifo eby'enkizo ebya nuclear byonna tubisesebudde missiles zaabwe gye basinzira okuzisindika byonna tubakubye kakati amaanyi ago gasebengeredde
mu ndagaano eno kubanga tulaba Iran ng'eseesettudde America ku nsonga ezo nti tulaba endagaano nga si ya gun boat diplomacy nti omu yazze kufuna biragiro omanyi omuwalinzo ga nti mpinga jangu tuteese naye ng'ekyamazima muze kufuna biragiro naye mufulume mutegeeza abantu nti tukaanyiza bw'osoma endagaano eno si ya gun boat diplomacy buli omu alina byajjeyo mu bufunze obubaka obusindikiddwa eri bannansi ba Isirayiri nti Iran eyina bingi byefunye era esigadde y'amaanyi bannansi ba Isirayiri tebaagala kuwulira ku Iran y'amaanyi kuba ekyo kibateeka mu kutya so oba bunafu na kukosebwa eri Benjamin Netanyahu ekirala agamu ku maanyi ga Netanyahu emirundi egy'enjawulo gyazaabeera ssaabaminisita kuba zaabeera ssaabaminisita bw'agenda bwadda abantu baali bamukazaako mu Isirayiri erinnya erya Mr. Security bw'oba oyagala obutebenkevu Netanyahu gwe weetaaga era tujjukira nti olutalo luli olwasooka Hamas weemulumbira 2023 obuganzi bwe bwali bukendedde nnyo entalo bwe zaatandika taddiriranga alinnya bulinyi kiba kyolaba nti emabegakaawo abamu ku bawagizi be mu kibiina ekyali kudu baali bamugamba nti tukozese n'omukisa gw'entalo zino okulonda tukujeemu okitoba tukusembeze olondebwe ng'otalo lugenda maaso ng'obuwagizi buli waggulu bw'ona olinda luggwe bijja kuba birala kubanga abantu bakkiriza nti ye Mr. Security. Kati okusoomozebwa kwalina mu ndagaano eno Amerika emukaka n'olutale Lebanon aluzikize so nga abantu ababeera mu bukiikakkono bwa Isirayiri buli kaseera Hezbollah beetandikirako bwe wabeerawo okulwanagana tebakkiririza mu byanteeseganya ne Lebanon oba n'aba Hezbollah baagala ensonga eyo gavumenti yaabwe ekozesa amaanyi g'emmundu egigonjoola omulundi gumu kati raba bwe bagirippye ku ndagaano ye Iran kikakata ku Isirayiri okuva mu Lebanon era akazito kano ke kabadde kakaka Netanyahu buli kaseera okuva ku ceasefire ze bakkaanyaako e Washington DC kubanga kasita yakkaanya ku ceasefire va ku ye Iran naye ye Lebanon yasooka buli muntu n'amugugumbula awaka mu ggwanga lya Isirayiri nti ekitegeeza abantu b'omu bukiikakkono bwa Isirayiri obawaddeyo eri aba Hezbollah kasita osazeewo okugoberera Donald John Trump byagamba ate jjukira okusoomozebwa okulala kwe yesangamu ne ku mulundi ogwo nti n'endagaano ya ceasefire wakati wa Isirayiri n'aba Hezbollah America Trump yasooka okugiteeka ku kibanja kye ekya Truth Social nga Netanyahu tannafuna na mukisa kuyita kabinenti ye agitegeeze agenda okuyita kabinenti nga biri ku mutimbagano kati baminisita ne bamubuuza kati otuyitidde ki Amerika kati yetusalirawo nga bwe bamubuuza kakati kwe kusoomozebwa kwalina nti okusinziira ku ndagaano eno kimukakatako okuva mu bukiikaddyo bwa Isirayiri bwa Lebanon n'ebikulukato byabadde akola ku baraza nga ebula saawa bateeka omukono ku ndagaano eno kwajjuka tugenda okumalako wiikendi nga kiri mu giraasi kati ng'enjuyi zombi zikkaanyiza Iran ne Amerika nti endagaano ewedde era ng'ebimu ku bigirimu bitandise okusomolwa mu paalamenti ya Isirayiri omukulembeze w'oludda oluvuganya gavumenti ya Lapid bwe yabadde agugumbula Netanyahu yamugambye nti kaakati ebivudde mu ndagaano eno biraga nti ku bibiri tuyinza okuba kati tuli mu nkwawa za Amerika nga ebigendererwa bya Isirayiri byo wabivuddeko katugoba bya Amerika byokka ebya Amerika bwe bituukirira nga ebyaffe biyina kugenderaawo bwe kitaba ekyo otutadde mu lutalo ne Amerika ku byombi tekuli kirungi eri Netanyahu nti either a direct and destructive confrontation with our greatest ally or a submissive surrender of Israeli interests ke katuko otutaddemu oyo mukulembeze wa ludda oluvuganya gavumenti ya Lapid kakati ate Trump n'ayongera okubyonoona kubanga lwaki ya Lapid agamba nti Netanyahu
alesewo obukubagano wakati wa Isiraeli ne munywanyi waayo akyasinza America. Ku Sande gulo limu Trump yali agugumbudde Netanyahu ne bwe baateka omukono ku ceasefire yasembyeyo wakati wa Isiraeli ne Lebanon yagenda maaso ng'alwana. Of course nga kimukakatako kuba n'aba Hezbollah balwana era bo baagaana n'endagaano yesembayo okugigoberera. Kati Trump mukwanukula n'amuvumirira era naga nti obulumbaganyo obusembyeyo Isiraeli bwekoze mu Lebanon bulaga nti Netanyahu mukulembeza atamanyi kusalawo mu nsalawo entuufu. Kasita yalagidde ebikwekwete ebipya bikolebwe e Beirut n'ewalala mu ggwanga erya Lebanon. Kakati ku Lwokusatu lwe lwajjo n'abyongerezaako ng'ali mu lukuŋŋaano lwa G7 e Bufalansa. Naga nti ekirala kyendabye yadde Netanyahu omusajja mulungi naye alina ekizibu ky'okukyamuukirira. Ebigambo ebyo ng'obyogera ku mukulembeze munno si byangu. Omukulembeze tasaanye kukyamuukirira. Embeera ne bwekunyiga etya bantu bakusuubira okusigala nga oli gumite mu njogera y'e Kampala. Embeera ne bwekunyiga abantu baguma kulaba ng'osigadde oli gumite. Naye ate kasita obalaga nti naawe obafaananyi biba byonoonese. Kati Trump yagamba nti Bibi Netanyahu happens to be a good man but he gets a little excited sometimes. We have a little dispute over Lebanon. I say, you can do a little softer touch. Bibi, you don't have to knock down a building every time somebody walks into it. Again, yadde musajja mulungi naye abugoomerera. Nkimanyi tuyina obutakanyo butonotono ku nsonga ya Lebanon. Naye kyenzize ntegeeza Netanyahu kiri nti si buli w'olaba nti owa Hezbollah ayingidde ekizimbe nti kisuuleko bomu. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it. Tategeeza somebody. Ategeeza kuba Isiraeli okulumbe beegamba tulabyewo omulabe waffe. Kati aga nti ekizimbe yinza okuba semaduuka mpingo wa Hezbollah oluyingira gwe ng'okitulisaako bomu. N'ayongera naga nti but it's been an amazing partnership. Ayogera ku nkolagana wakati wa Netanyahu ne Trump ne Isiraeli na America. Naye n'ayongera ku kano, the US is the big partner and Israel the very small partner, and it's true. Akagambo very si just small partner. Tuli mno omukago. Ni mukago guno oli munywanyi waffe omutono bwe guba mukolo tegusobola kulinda asobola otusangayo maaso. Bina bigamba bannamawulire ng'ali Bufalansa. Kituufu munywanyi waffe era mulungi naye munywanyi waffe atasobola kusiba mukolo. Manyi abantu bayisa ebirango ku radio linaga nti mpinga okuziika kulinze gwe. Kakati gwe musumisi ojjanga n'olubugo nga kayiwa abisoma wano basobola kusumika nga tonnatuuka. Kati wano Trump ategeeza ensi tasobola kusiba lumbe. Kakati teyakomyawo n'agattako nti ekikulaga obutono bwa Isiraeli Netanyahu olwaleero talina na ntobo yakuvumirira MOU eno. Naga nti kambawo ekyokulabirako kimu lwaki talina ntobo. Mu 2020 twatuula nabo ne tukkaanya okutta Qasim Suleimani generali eyali omuduumizi wa Quds Force kiwayi ekya Islamic Revolutionary Guard Corps. Kati Trump yagamba nti bakkaanya wabula ku ssaawa envanyuma Netanyahu n'atya n'abijjamu enta mbu yali amanyi Amerika naye egenda bivaako yo neegenda maaso n'emwetemulira. Kati Trump aga nti ndowooza mulaba nti tasobola kusiba mukolo. N'olwo ne bwe bijjamu enta ng'entegetege zimufambi bo basigala bagenda maaso n'ebikwekweto byabwe era ekigendererwa kyabwe ne kituukirira. Mu kiseera kikimu ng'amaze okunafuya Netanyahu ne Isiraeli ate n'awaana nnyo eggwanga lya United Arab Emirates n'omukulembeze waalyo
naga nti bwe tubadde mu lutalo luno UAE yayingidde olutalo luno mu ngeri etali ya bulijjo. Jjukira UAE tekkirizangako tekyatulangako nti yali ebeddeko mu lutalo luno. Kati Trump yakibotodde jjo nti tubadde tulwana nayo nga naye esuula bbomu mu Iran. Era naga njagala nnyo okwebaza omukulembeze wa UAE Mohammed bin Zayed, yamuyise incredible warrior mulwanyi namigi. Nejjukira UAE tekyatulangako nti mu lutalo luno mweri. Naga nti wiiki ewedde jjukira mpuliza natandise nkugamba nti bukya ceasefire etuukibwako nga 8 Ogwokuna wabaddewo ebiseera bwe beerumbamu naddala mu kagolomola ake Hormuz. Naye omulundi gwe basinze okwekuba wakati mu ceasefire ye wiiki ewedde olwokubiri, olwokusatu n'olwokuna. Era ensi ne yeeraliikirira nti olutalo lwandiddamu ne ceasefire bagifeemu. Kati Trump yabotodde nti mbulumbaganyo obwo kubanga Amerika yakubye enfa eziwera munda mu ggwanga lya Iran. Iran nayo kwe kusituka yazambalidde ku mugongo nga nswa nekuba besi za Amerika eziwerako mawanga gagyetoolodde. Kati Trump kyatulaga nti obulumbaganyo bwakoleddwa munda mu Amerika obwo bwanyezezza ennyo Iran. Tebwabadde bwa Amerika yokka, UAE yabeegasseeko. Era yaga nti ng'amaze okuwaana bin Zayed Muhammad namuyita incredible warrior, yaga nti he was dropping bombs last week. I said, who the hell is dropping all those bombs? It was UAE. Naye yalabye bombu nga ziyiika ng'amazzi yeebuuza ani oyo ate? Of course abadde amanyi. Naga nti nga ye UAE yeri mu kukola ekyo. Kati anafu ya Isirayiri naye asitula eggwanga erya United Arab Emirates. Kati kyekyo lwaki ya Lapid ku bbalaza yatandise akugamba mu Parliament ya Isirayiri nti omusajja ono ataddewo akakuubagano n'ensi esinga okubeera munywanyi wa Isirayiri. Kyeyagambye nti ekintu ekyo si kirungi. Kati laba Trump bwakigumiza n'ebigambo bye ne bannamawulire olunaku olw'eggulu ng'ali e Bufalansa. Kakati kitegeeza ki eri Netanyahu nti akazito kanene nnyo gy'ali era tasobola kubanga amanyi eddagala erimu bwe riti nti lyerisobola okuwonya ekizibu kino. Jjukira okulonda kwengedde kwagwa 10. Baamusaba akusike teyakikola. Kwagwa 10. Mu kulonda kuno ayina okusoomoozebwa nti mu kibiina kye ekyali kuudu abalina obusungu bangi olw'engeri gy'atambulidde mu nkwawa za Amerika. Bw'ova mu kibiina kye ne mu mukago omugazi ayina okusoomoozebwa kuba jjukira ekibiina ekyali kuudi kye kisinga ababaka naye tekiweza muwendo gwasalira kola gavumenti. Kati yegatta ku bantu abalala nga Itamar Ben-Gvir, omu ku bannalukala bayina mu gavumenti ate nga ye minisita avunaanyizibwa ku by'obutebenkevu. Endagaano eno ng'emaze okulangirirwa nti eteereddwako omukono, Itamar Ben-Gvir yagambye nti Trump's agreement does not bind us. We are not partners to this agreement that does not ensure our security. Ye minisita w'ebyobutebenkevu mu gavumenti ya Netanyahu agamba endagaano ya Trump tetukwatako. Tetusobola kubeera kitundu ku ndagaano eteeka ebyobutebenkevu byaffe mu katyabaga. Kakitegeeza nti nga n'okulonda tekunnabaawo. Bw'atandika okugiteeka mu nkola gavumenti eyinza n'okuyiika nga tunalinda n'okitoba. Gavumenti eyinza okuyiika. Singa eyiika eyinza n'okubazaayo mu kulonda okwamangu. Naye singa ebazaayo mu kulonda agenda kukola atya? Mu kibiina kye akazita ayina k'amaanyi ekyali kuudu. Mu gavumenti ey'omukago engazi akazito kanene ekyokulabirako kya Itamar Ben-Gvir. Mu opposition akazito kanene tukalabira ku ya Lapid omukulembeze oludda oluvuganya gavumenti. Mu bantu ba bulijjo akazito kanene tukalabira mu opinion polls. Opinion polls ziraga tezikkiririza mu byandagaano ya mirembe ku Lebanon. Kubanga jjukira gavumenti ya Lebanon eteesa ku lwa Lebanon teyina buyinza na busobozi kukakkanya ba Hezbollah. Bo bajja kusigala nga basindika ebikompola. Kati abantu ba bulijjo babuuza naddala bali mu bukiikakkono bwa Isirayiri bw'eneesindika gwe ng'ogamba ffe tuli ku ndagaano ya Trump
ne Iran kakati ke katyabaga Benjamin Netanyahu ke yesangamu mu kiseera kino. Wanyama Ogalo ndoza statement asinzidde Busia byonna America ne Iran byekoze tebikomya era tebirikomya lutalo nga Isiraeli teriimu ate ebyafaayo bya Isiraeli temala gawangulwa. Damu katono byonna America ne Iran bye bakoze tebikomya era tebirikomya lutalo nga Isiraeli tebiriimu ate mu byafaayo bya Isiraeli temala gawangulwa. yandibadde atuwa ebyafaayo byayogerako kubanga Isiraeli yasaanyizibwawo okumala emyaka mingi egiri mu 148. So kati sitegeera byafaayo kyayogera ku byana mu 8 kudda mu maaso paka leero kakati ajjukire n'okujjukira 723 Abawarabu baali bagitutta America n'eyingira butereevu mu lutalo olwo. So kati simanyi byafaayo ki byasoma ayina okuddamu okubyetegereza katono. Ate statement ye bw'ogirireetinga ne Gavia byayogedde tebiyinza okufaanagana kwaga yetwe tetujja kgenda nze ndi ku kiri kyaga nti temala gawangulwa. Okay. Ayi n'oli bwakugamba nti tetujja kgenda n'andagaano eteeka byakwerinda kaffe mu ki kati ekyo okusoomooza kati okuliwo kuli ku gavumenti ya Isiraeli. Okay. Netanyahu agoberera kino asanyuse ba Itamar Gavia oba takigoberera anyize Donald John Trump kyakinga nti ali mu kattu mu kiseera kino. Waliwo wano John Sali nga bw'onoonya oyo agaye nti Isiraeli kyerimu ndowooza bw'okizza mu Luganda kiwandiise mu Luzungu ke bayita akattu. Singa baali baawangula olutalo luno bino byonna singa tebiriiwo singa bagenda Iran olutalo ne baluwangula singa kituufu singa bagenda singa gavumenti yakyusibwa nga bwe tulaba ye Syria bwe yakyusibwa Bashar al-Assad n'avaako singa mu wiiki eyo we baalumbira buli kintu kyagguka singa kati tunyumya ku mboozi endala kati bino byonna biva mu lutalo olw'obutagguka. Okay. Lubalita n'abeera na bibiri ekisooka kigamba nti okukkaanya ebyakkaanyiziddwako wakati wa Iran ne USA bisobola okunafuizibwa pulezidenti wa America aliddako mu biseera ebijja. Ebyaki? Zino ensonga 14 ziyinza okunafuizibwa pulezidenti wa America mu biseera eby'omu maaso. Kakati ekikkaanyiziddwako pulezidenti wa America omulala asobola okukivaamu butereevu ge mateeka. Naye ndowooza nti kino bwe bakinywererako tewali nsonga lwaki pulezidenti omulala akivaako kuba kikulaze eno ne Obama tebyawukana bigambo bye bikyusi eri yali yawa DP ono wa Republican Party. Ndowooza nti ku nsonga ya nuclear ebyakkaanyizibwako mu by'Obama nabano kye boogerako nti Iran esobola okukkirizibwa okuba ne nuclear akozesebwa mu bulamu obwa bulijjo naye ng'alondoolwa International Atomic Energy Agency nga waliwo ne bakalabaalaba. Ndowooza nti ekyo kiri sustainable era ndowooza nti omukulembeze wa America omulala yenna ekyasobola okukikkiriza. Ogalo bamuddamu buzi Ogalo agamba byafaayo ki Israel was off the map of earth for 2000 years. Senyonja asinzidde kalisizo naye lubalita abaddeyo n'ekirala mu ddakiika entonotono ze tusigaza. America etaddewo ssente ez'okuddabulula ebyonoonese mu Iran. Olwo yo Iran byeyonoonye mu mawanga amalala ani agenda okubiddaabulula? Ekisooka Iran teyina busobozi bubiddaabulula mu mawanga ago kubanga olabye UAE yegenda n'okukwata ensimbi yemu kubagenda okukwata ensimbi okuddabula eggwanga lya Iran. Tukkirize nti Iran ebadde n'ebizibu bingi eby'ebyenfuna okumala ebbanga ddene. Ate ekirala olina okukkiriza nti Iran kyebadde ekola mu mawanga gali ye self defense. Osinzidde Kuwait, osinzidde Qatar, osinzidde Iraq, onkozeeko obulumbaganyi. Nze nina kukola ki? So kikyokola nti n'abateesa ekyo tebakimaliddeeko na biseera kubanga ekulaze nti buli kyekola ng'ekola kwanukula kusoomoozebwa kw'ogitaddeko. Era bannaffe bangi abakuba ebyeyo mu mawanga ago bakimanyi n'okimanyi nti n'obulumbaganyi bw'ezzeekola obusinga obungi ng'emala nakulabula. Era buli kaseera abawangalira mawanga ago nga batugoberera buli kaseera babeera ku masimu gaabwe
bafuna alert nti kakati mugende mwekweke mu mpuku bazungu kyayita banka nga mudduka. So yenkola Iran gye badde rwana mu mawanga ago. So kati tekiba kyabwenkanya bwoga nti ate nayo ogenda kugiteekako ekikoligo ekyokuliyirira. In fact bebadde kuba ate bebagenda okuteeka ensimbi mu byonooneddwa. Ate n'ekirala bwe tuba benkanya n'ogeraageranya tunuulira abantu abafudde twogera ku 10,000 mu Iran. Bwe twogera ku mawanga gali oyogera omu, babiri, basatu. Bodda ku bintu ebyonooneddwa amasomero oli mu 10,000 mu ggwanga lya Iran. So njagala tube benkanya mu kutunuulira ebyonoonese ku njuyi ez'enjawulo naani omuddala gw'osaanye okuteekamu ensimbi. Bano bonna abateesereza enjuyi zombi byonna babadde babiraba era babimanyi. Kuno kwe kukaanya kw'enjuyi zombi kubanga owulidde Ssaaba Minisita Shebaz mu kwebaza amawanga gano ageebazizza Saudi Arabia nga tegabadde gakubwa. Saudi Arabia ekubiddwa naye agyebaza n'ogyebaza kitegeeza nti ebadde ekitundu ku kuteesa kuno era nekkiriza ebyo byonna teri mu kusaba Iran kubaako kyegiriyirira ku byekubyeyo. Akata yemu kuba kubiddwa ekitundu ekye South Paz kyankizo nnyo Iran kye yalumbako mu lutalo lwo. Naye kata tegambyeko nti twagala Iran etuliyirire kye yakuba wano.